Museveni akuba mpiso. Museveni tatta muntu mu nzita ya kakumbi eyokusibamu omutwe ne bakuta ekyuma ne kikukuba n'ofa. Akukuba mpiso ng'asobola n'okwewakana naye asobola n'okwekisana nga nti twamukubye empisa alabika yafunye pressure. Naye Mutabani akuba kakumbi. Ono yene gwatatte amala kulangira nti gwe ngenda kukutanzia ngamba agenda kuzitanga mu biwankoko teyeetaaga permission from anyone. Tosobola kwawula kyono muhimu ono munyankole ono munyarwanda tewali kibaawula. Abakadde bebaleetere enkuba obutajja ne bagenda ne bakwata omukadde ne bamukuba emigo ne bamuyuwira amazzi. Bwe twabadde Nakawa ne baleeta Dr. Besigye Lukwago n'agamba omulamuzi nti obulamu bwa Besigye buli mu ngalo zo. Omulamuzi yasize ekikoowe kuba naye muntu. Parliament yo yabagamba mwe muli ba crown. Ate ne basanyuka. Yireka naawe. I'm telling you. Dwe twali mu togikwatako nagamba Kadaga ne mugamba wasoma Nasale. Era obuzibu wetwolekedde katola asaawa ne bwetunuulira ensaasanya ya gavumenti eya Sende. Omutabani alina konvoyi eringa ya taata we. Kuliko ne toyi kuba taata we ye you can understand bw'okadde wapata zigenda ne zitanga olumu weetaaga ogenda okufuna wuzu nga mu kiseera ekye Mutabani akyali mugumu. Naye kati buli ebiraga president nti ono ye president naye abyagalako kyeyava agamba nti ngeri muzeeyi naye gy'alina toyi ng'atambula nayo nange banteereko.